neyanziza nnyo mwami Charles James Nkubuge mwannyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Soul TV eyeekeredde ku programu Omusunsuzi. Wano wenyimiridde ge gabadde amaka ga James Nsubuga Jamira. Weeks 2 ndowooza nga 3 emabega naliko n'omukulu ono bwe twali n'omubaka Honorable Kibuule mu bitundu by'ekaanikwa nga tuteekayo amasannyalaze. Wano wenyimiridde katono nnyo abakulu bano kamba basembereko wano emabega mwami Nkubuge ne mwannyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe wa Soul TV. Omukyala Musimenta Ruth ow'emyaka 3 kyekinnya kye yabadde asimye okutusuulamu taata w'abaana gw'ayinamu abaana 2 ng'omu omwana wa myaka 8 omulala wa myaka 3. Embeera ya kiyongobero wano era nga gano ge maka ge. Bano be bamu ku bantu abadde bawangaalira ne Jamira ng'abangi babadde bamumanyi. Jamira abadde amanyiddwa nnyo ng'omukunzi w'ekibiina kya NRM mu kiwendo kyayita neera. Era bw'obadde otuuka ku stage ey'esseeta nga Jamira amanyiddwa nnyo. Naye Musimenta yamusse ng'ekiyenje oluvannyuma lw'okumufumita ebiso. Omukazi ono okumanya alina omutima, taata w'abaana be n'amusibira mu nnyumba n'apangisa abantu basima ekinnya ne mukwano gwe yategerekeseeko nga lutalo ajje bamusuule muno bamuziike. Dina bamu ku bantu abadde akola nabo wano ku stage esseeta bagenda kutunyulira embeera gye balimu, amulega Jamira engeri gye bagafunyemu naki kye bazzaako. Naye nga kyemanyi kiri kimu nti Musimenta essaawa eno akyakuba ku poliisi emukono. Mukama wange oli butereevu ku Soul TV ku programu Omusunsuzi. Tubuulireko embeera eri etyasembera wano katono otubuulire. Sebo neyanze nnyo neyanzeege nga amannya nze Kasozi Rogers nga omugenzi abadde chairman nga nze vice we. Naye embeera gye tulimu kiyongobero kubanga munnaffe teyaludde oba kiki wabula twayawukana ne tuba naye amawulire tugenda kuwulira batugamba nti munnammwe bamuttidde mu nnyumba ku Lwokutaano. Kati ate ku Lwokutaano tubitegeera ate ku Sande. Kale ebuzibu bwe tulimu awo. Amawulire mugafuna mutya ani agabatuusaako nti Nsubuga bamuse? Tumala okulaba omupiira abamu omupiira gwa Arsenal nga batwala ekikopo aba Man City. Zaali ssaawa nga 2 ez'ekiraawo nga tuli mu kujaganya. Katwaliwo munnaffe chairman wa Kampala Stage Muwanga Majidu era ye chairman wa division y'e Goma mukulembeze baffe bwa taxi. Yajja adduka n'atugamba bannange chairman Jamira bamusse era bamukubidde avuga patro y'emukono yamukubira essimu. Ne tulowooza nti ayogera byakola ki byakusaaga. N'agamba kye mbabuulira kyekituufu. Abaali awo ne wabaawo n'omulala amukubira essimu nga bali wano. Kati ffe naffe kwe kudduka okujja netwerabirako nga ddala kituufu nga amaze kubanga ng'ayonoonese n'okwonooneka oddeyo ng'eyonoonese. Tubuulire ku katono kubanga mwe mwasoosewo ku mulambo guno. Soko omulabi waffe wa Soul TV ayagala okumanya tusiigire ku kifaananyi Jamira mwamusanze mu mbeera ki? Omulabi gwabadde mu mbeera ki? Kati ffe abamu twabadde tuli bbali naye waliwo munnaffe patroni waffe Kabuga Ningitoni kamuyite kubanga yayingidde mu nnyumba awabadde bode wennyini. Yes, ono omu ku baami era babadde bawangalira mukulu Jamira mu bitundu by'esseeta. Tubuulireko embeera eno bayisizza etya? Nsooka okweyanza aba Soul TV okudduukirira okulaba nga buli kimu ekibadde kigenda mu maaso kibadde kituuka bulungi eri eggwanga. Amanya n'eddoboozi Kansala Mubiru Godfrey nga nkiikirira ebbendobendo ly'e Goma mu muluka gw'esseeta ng'ate okwawukanako n'abalala nze ndi munnakyukakyuka ndi wa kibiina kya National Unity Platform n'ate ono mukwano gwange muganda wange tuwangadde naye yabadde wa NRM era yakkiriza mpagire kyenjagala naye akole ki kyawagira naye nga buli kimu kyabadde akola tubadde tutambula babiri mu nteekateeka eno. Amawulire g'okufa nga munnange wabadde agambye gatutuukako ssaawa zaali 2 nga zigenda mu 3 era bamaze otuwulira mu nteekateeka eyo ne twanguwa mangu ne bannaffe ne tujja wano awaka. Yes, obuzibu olowooza bwavudde ku ki? Obuzibu obw'omukyalo okutta Jamira
buli muntu ayogera bibye naye ng'omanyi nti omuntu waba afudde ansa ebeera wakati w'oyo aba afudde n'ono amusse kati ffe abalabi tuba tugasi tuteekawo buli kimu ky'osobola okwogera naye nga tukakasa nti waliwo okulwanagana embeera eyaliwo emabega nga bajja bafunye obutakkaanya naye era obutakkaanya obwo tekitegeeza nti ate yali alina kutta munne kubanga ku lwokusatu ekiro zinayogera naye ku lwokusatu ng'ava Mbalala kubanga emirimu gy'abadde asinga kukolera Mbalala mu Global Coach nga bamuwaayo contract ng'ayidireza mirimu egyo kale n'avaayo ku lwokusatu ekiro atuuka awaka wano ne bafunamu obutakkaanya n'omukyala ne beerwanarwanamukko era ennyumba ne basaamu kwendabibwamu awo ndowooza bwali bintu byakola ki by'amaka bwe bibeera awo kati ku lwokuna agenda e Kampala asindika abantu bajje batereze endabibwamu naye tiyakola ki ekiro ku lwokuna teyakomawo kati akomawo ku lwokutaano lwe bamutta kati ndowooza omukyala ebaalwanagana n'afuna ebirowoozo ebirala n'afuna omwetegekera ye nga oli tamanyi ndowooza olwadda ndowooza n'afunayo n'abamuyambako bamufumita ebiso byali bina bamufuta wano mu Bulago ne wano sayidi eno ne mu Lubuto so twamutuuseeko imagine omukyalo ono kyabadde akola ekyobutemu yamusibira mu nnyumba ng'amaze omutta n'amusibira mu nnyumba n'asola n'omulambo ennaku 3. Okay. Katono nnyo SPD ne mwanyina Jennifer Fulufiga omukulu ono ndowooza bemu ku baatuuse ku mulambo gwa Jamila we gwabadde bagusibidde agenda tubulirako embeera omulambo guno engeri gye bagusanzeemu kamawangule butereevu ku Salt TV. Okay. Nsanyusa okubala aba Salt TV mwebale kutukubunyisa mawulire ag'ennaku amalungi eri eggwanga mwebalire ddala. Programu ekyabadde wano kikwasa ennaku nnyo. Omulamu mwamusanzemu tetubuleko embeera nga gye mwasanzemu Jamila. Twazze ne tusanga Jamila ekiro baatukubira essimu ne tujja speed ne tufuna omukisa ne tumusanga omuntu ali decomposed. Kati omuntu ali decomposed omuntu ali naye mu nnyumba nga n'okuwunya akola ki awunya. Naye ekyasinze okutulongera okutulwaza kubeera nga yafuna n'obaana abantu abatwoleza engoye ewaka that day n'amuleeta n'ayuza n'engoye ng'abadde n'omulambo omwo. Twamusanze Jamila omukyala yakonfesinze teyeegaana boldly teyeegaana nafuna akambe nafuna bano abasajja b'obugaali abawagala yali yeebase ninkamufumita wano muntu nafulumya omusaayi era kibi nnyo nafulumya omusaayi ne mukuba n'ekintu ku mutwe n'agwa wansi omusaayi nga gufuuwa n'akwata ebigoye awo n'abiclosinga wano omusaayi gukendeere n'amubikka ki blanket we yamuleka awo. Mwami Senkubuge sigenda kusukkawo awo kankomewo mu studio naye nga byonna ebigenda mu maaso tugenda kubibatuusaako. Tutegeddeko nti Jamila bagenda muzzeko olunaku lwaleero mu bitundu eby'Ennakanyonyi. Tugenda gobeera ensonga eno era tugenda kubako n'abantu abamu be tugenda okwogerako nabo bano kubanga omulambo gukyali wano mu nnyumba essaawa yonna gugenda kutwalibwa ate wagenda okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Over to you Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga.